abaana b'omukyala munange ate Nnaalongo Maggie Kiweesi, abaana era still aba AK47 ino tebibadde munange ate birungi n'akamu mu katambi nga boogezaako kalaba. Babadde batwalibwa munange ate mu ddwaliro okusinziira munange ate ku mbeera ebigenda mu maaso byengenda okubeera nga nkutuusaako, so nga ate omuyimbi King Saha yatuuse dda munange ate okubeera nga naye akubagiza maaso awo ngenda kubeera nga mbikutuusaako ekiri munange ate wali mu lumbe oba munange ate mu kukungubaga embeera munange ate bweti bwekyali eside eno bampita Jaminati nsinza ku Jaminati Yogi wabula tandise munange ate n'akatambi kano Palaso abadde asitudde munange ate Nakato kw'ossa n'omulongo omulala nga bw'ogezaako okulaba omanyi si byangu just osaba Katonda asobole munange ate okubeera nga akugumya Palaso. Oyinza okulowooza nti no Palaso yazaala bano abaana naye nga bambi baana ba muganda we omugenzi AK47 bambi abeereddewo nnyo abaana bano. So omuyimbi King Saha naye munange ate yatuuse dda mu katambi nga bw'okalaba abadde munange ate n'omwami azaala munange ate omugenzi omukyala Nnaalongo Maggie Kiweesi. Nga bw'ogezaako munnange ate okulaba omwami King Saha babadde just mu kunyumyamu kawo mpola mpola nga si byangu era nga w'obimanyi munnange okusinza munnange ate mu kukungubaga ebyokulya biibyo. Nga bw'obitegeera munange weebityo akaseera ako kabeera bwe katyo. Bw'obanga oli wa famire yatandise dda aba famire tubakoola mwenna buli omu gy'oli sooka osiriikirize ku kyokola ojje tugendeko mu meeting katono. Owa famire yonna gy'oli tulina meeting eya famire. Famire meeting etandise, buli awulira eddoboozi lino oyingire mu ddiiro. Buli wa famire yenna weetaagibwa mu ddiiro.
Kinsaha yatuuse yatuuse dda naffe we tuli wano ku kitundu.